Alright, tuba tutuuse ku programu yaffe n'omuzeeyi abantu badde bakumbuuza nga bagamba nti ennaku zino nabagamba nti oli mulwaddemu kyovula obadde tulabika badde mulwaddemu naye kati owulira otya mu ddwaliro ogenda malayo wiiki nnamba naffe tulwala tuli bantu so badde bakumbuuza ennaku zino nti omukulu ng'abuze wendi anti era kati kankubuulire nti ebintu byabwe nze ngenda nentuula neŋŋamba naye singa saali mu ggwanga muno lyali badde bitya kubanga abantu bawano bakoma okulowooza and we have government ya Museveni yesingamu bapolitician ababisi since independence anti waliwo eyabaleeta tovumye nnyo no government ya Museveni ekigitawaanya mulimu omuntu eyayagala obwa president waliwo eyakimuteekamu kaakati n'agenda ng'akuba buli muntu yenna buli muntu n'amukuba buli muntu n'amujooga ekyokubiri n'ayagala ssente ajja ono ssente azitwala omuntu ogwo yasumbuwa yadisikoyinze gavumenti ya Museveni ogwo si bangi omu ogwo nti ajja wano ono n'ateeka ono n'akimulyetinga Kadaga n'akimulyetinga Nakyobe n'akimulyetingani abo bawa Mirundi muntu omu yabonyabonya Museveni n'ateekamu omuntu we n'ateekamu ono kuba kati kimulemye abo bonna bali mu palamenti babe amuteringiyo kakati ate Museveni najja akola ensobi. His family is torn apart. Family ya president eri mu ntalo. Kakati ye Museveni kye yalikoze yalowooza. The way Museveni thinks like as if it is a kingdom. If you are first family and you are not a royal family, what do you do? Oba mu family omuvuddemu abantu babiri. Ono yakuba buli muntu yenna. Paka eddogo lyange bwe limuleeta ku muhoozi. N'asanga endigito basi endigito mu kkoona emukubye mumazeewo era jjo nabadde mbalaba ku byuma bye nva kaweereza muhoozi kati tobalabye abakakimi kati si kyawakana atudde era oyo mwalinga ati abakakimye mbalabye era kati bayizawe kati nzikiriza nti niwendeeta wano akatambi nti ebintu genda oleeta akatambi mu mmotoka mbalageko abaatuula okubba ebintu bya hamu nga n'omulamuzi mwali n'abalamuzi nga mwebali naye nkakuumira wano nga nakabye ensi ekankana era Museveni sijja kamwa sijja kukolaki kakati omuntu oyo Museveni kye yalikoze ono talina buwagizi abakkirize bombi bayisimbewo neddiikuula mu baakalulu lw'amatire bati Museveni yalowooza mbu ono amuwa ekonomi ono ye kamuwa ekonomi amatire nze nkubulira muganda wange oyo tagenda kumatira. One, the president is overlooking one factor. One, once somebody plants something in you, waliwo yakimuteekamu ekyobwa president najja nga akula nakyo okukyejjamu is not easy. You cannot abandon something you have been believing in or aspiring to get within a very short time. You need a counselor. Two, abantu bastepinzeeko nga jjo balinnya jookatunyalako tebayinza mukkiriza kubeera wano. He can only teyalowoozaako ku force back position follow back ti what if sifunye bwa president kakati alina alternatives bbiri. One, to go into exile. It's not a bad idea. Museveni okulya bakoddomi b'effaamu ezimbabwe ne badduka orderly withdrawal orderly relocation. Era abantu bonnaffe mu Buganda abalemwanga okuwamba obwakabaka baddukanga buddusi kakati that's one his option. One, asepinze ku bantu bangi kuba Museveni yamuwa ssente empitirivu n'akuwa monopole ku mata n'akuwa monopole ku bbiira economy yonna yagiraaninga kakati he cannot allow another person okufuga eggwanga apart from him ate ye yekka ye yerowooza nti ye mugezi ennyo. This is the Irima Museveni has with his baku. Shiraba. Tibalowooza nti bwakabaka. At times when you ever stay in power, abakobatera okulowooza nti bafuuse balangira.
kati bo balowooza sente zikola nakubakadaga nankabirwa ayina kudduka nankabirwa ajoze nnyo abantu ayina kudduka nankabirwa ayina okudduka Minister wa energy nibajja mukubira wano kubanza obutambi na bwa myaka 10 kakati nkubuulira nti this some of the way they have acquired money is of criminal nature kakati ate mukozi tebamutegeerako nti ali formidable tebamwereegamu kati ali formidable bagezaako okulwanisa General Moores baleeta ne bagundi baleeta bannakenya bamuvume baleeta bannakenya obutambi bwo ndabye leero ababututte muzeeyi nzikiriza nti miso gyeri era yagendako ne kubanga yagendako ne wa president n'akomawo n'abagamba nti I found the man with the cattle of CDs naye ani azimu n'agoba nashobe the person who must be delivering these CDs must be have nti batunda situunda njagala bakbot odduke njagala musasule sente zange era mwana kati bali mu meeting nabo baavu waliyo meeting etu baavu basonze dole mitwala 3 dole mitwala 3 ibazimpe naye nabo baavu bazinoonya wano mitwala 2 mitwala emeka mitwala 3 in fact they would be saved by Museveni kubanga bo bagamba nti akatambikana akalimu abalamuzi akalimu baani sikawa Museveni bampesende ezo muzete njaziri ate Museveni yampaaki mu myaka 10 yampadeki ezo ngenda kuzirya naye nabo tebaziina kakati obutambi nga bufuusi munkebereraawo muwala waliwo bokisi eri awo erimu obutabo bwange kakati gyembadde nkunyonyola nti Museveni yalowooza nti ono bwamuwa ekonomi n'akwata 32 billion ez'eggwanga naga nti kano akasajja k'emmengo naye tugenda kukakuba kasajja gwe tugenda kukuba kale kasalimbira miti mukabeje kalaga yonna kumanyoko ino musiri gwe mwanyi kafuuse kapaka sikono era mukajjukira nti era owinye eddolo yagendayo ono yakalagira mukayina amaanyi mu Buganda mwogere olabe kasajja gweyo mwogere akasajja akatayina magezi akasajja ako mukalaba kekagulawo gundi ya hamu n'abazimbira ekizimbe ekyona atuwandiikamu omutabo lady merchant from London eyajja tukola mu sente n'obwakabaka n'abuwandikamu ebintu are they talking defending gundi era n'ekyo gundi kalugere n'egundi za hamu ebiri mengo ze yali abye kalugere n'enkuba akatambi ako atambulira mu mmamba adduka misinde kudduka nti muwambe ebintu by'omwana nga mbijjawo abaganda bane babattira wano yumayega kapaka sikaba nombuga kali mu mwanyi oyina misije mwanyi gwe kale nolaba akakolwa nga kali mu nnimiro z'abantu ezamenya bannanyinizo nga kwawunzika obugulu okolaba kalina obugulu bwako n'obugalubi kasajja kafere nze naga kabaka asiime nkabukubere kamugirewo bwekalemera mulyango nkakikemu nkakabada nengera kuinsaitinga gikolako yonna mu mwanyi bakaleeti kapaka sikono zino 32 billion ez'emmwanyi oli azimugirayo kuziwona ow'emmengo ono abere mupakasi abaganda bamwetikiremu kasajja gwoli kasiru ekitegeeza muzeeyi syndicate y'omu ababbi ba gavumenti n'ab'emmengo bakwatagana kasajja mwekali era bwegatta bonna ne bamulemesa omukazi ono akasajja ako ne bavugaala ebintu bwako mukafuula abaganda abapakasi mukakubira mu nnimiro gye kalaga kasajja gwe tulaga omusirigu nga tonalebega bugaalubindi nakano kasebbo wako katekera akutudde eddiiro akutulayo sebbo walina omusiri gwe mwanyi gwe embwa obuwa kakati bwe temumanyi kasajja ako kafere nti abasajja bano kyebava batujooga nti Mmengo gye walijjukidde nayo gye bawambayo dda akafere akapaka sikabano namaso babala katege kano kasinzira okukyayibwa abaganda kano era bakati abatekatuvudde mu nnimiro z'abantu bajja kakubirayo obugulu abantu bakakube obugalubindi kabulekeyo oli bamuwadde 32 billion zagula mwanyi kano kasitoowa kano kagenda kuteekawo sitoowa kwao n'agamba baganda tusimbe mwanyi kano kasitoowa oli bw'afuna sente kano kaguzike kakusitoowa ako nagalubindi zaako naye kasajja gwe wasomerazi mannabateeka omutende wasomera ekigwe yefuumya I can arrogantly reject
billions kubanga ezo organic case yali mu billions nyingi organic case omanyi sente kwete bakozesa okwegula mu ICC okusasula aba ICC babagula all the recordings nzina abya bya recordings byo bitufu miso yonjikiriza olwaliro kwanga CDs azitutte bakugundi atutte CDs za miso olwalero mulabyeko kali mu box awe mbikiriza mzee nti obutambi nkugambye sina we sibakwati obukwata tewali muntu kwesikwata mu Uganda ngayogera chekeriza kubanga ego machine yange eyina naye kakati bakuleka bati okuba ne machine eziketta mu gwanga nga intelligence yo tebirina kati abazitutte bazituttewa kati ebyo ebyuma byane teri muntu mu gwanga muno okujjako nga wamaze kufa nozuukira ne mwogerera mu kabuli kubanga iyo motherboard erimu abantu miliyoni 3 kasi toyogera erinnya ly'omuntu bweti nga kuma keeteekako nga kakunoonya wooli kasamwe kubira essimu nga kabakwata ebyuma byombikiriza tewali kye bayinza kukola wano alina Museveni muyamba lwakuba talina kyampa is torn between family ye naki nange ebya family mbimanyi omukazi agobyawo baki naye ekizibu kye bakola ku nneereegamu baali balowooza ndi mwango mbubanjoka nga tebamanyi nti evereya I harden amuwo hardened baali baagala ojja obafukamirire nga ntulika butulisi ono gwe nalaba ng'akola mu New Vision ng'alina engatto zaalumwa yeeregera muze nzaliwo era ndabyeko nga sirina ssente nga bamuggyeewo najja mawulire nga nyambala amasuuti nagenda mu secondary school nga nyambala kakati we bakwereegako mu State House baali balowooza ojja kukoma bafukamirire nti obwavu bujja kulumodde agende media center answera amazi media center agende mpule I did propaganda. Where do you find an ate maze kubeera advisor wo ku media ate ompati ogwa advisor ku media sigenda yo 1.7 siko izo sitikola osikolengo njoga era mudamu njoge Museveni talina mulimu gwasobola kumpa nengukola nobwa minister nawumula muzayo bale tuwa minister tobukola this is the worst government bajirwaniramu mulimu entalo nyingi era akyaje fuga bwati kakati gwe kankubuli government yejjo oyo permanent secretary wago Nasser baja musiba mukomera that one is going to police why yagamba abakozi nti lwabogwa abayise mu meeting temugendayo yenga tanna manya nti trade baje muwadde nakano kalwe bamba kano kasamanya aniti investment yejitwala kalwe bamba nekero amwe gateway to kawaka you will get to your nickers sikoboko abekoboko bakawala gwe notula so government yabano tujiyingira muto jimanyi you don't know it Museveni si ajifuga Museveni ali waggulu bwati abajifuga balala abafuga government eno balala si president Museveni ye bamulekayo waggulu anti nkugamba akatoka nokalaba ndabako General Muhanga owa Land Forces twalidde bombo jo abadde wa General Muhanga ebombo togere sawa nga 3 era lwakuba nti nze has very valuable information musajja mulungi nnyo naye nze sibeera mu office y'omuntu n'enjirwamu because I know abaddugavu bwe baba bali abufe ati kemere nga tamanyi bali mu line mabega kakati nze buli nyingira mu office y'omuntu ndaba abamulinze dda when you overstay in that office you are blocking others abayinza n'okubanga balina ki naye akatabo kano kalaba wakawandiikidde General Muhanga Commander Land Forces to explain it to you nti bino ebyekasese byali intended ku forcinga Museveni to change the military structure kasojja wono General Muhanga muwoza abawedde kuba babadde batambula aba babiri yes kati bano baagala kati ono yafuna abasabiya baagala okutunda emundu mu Uganda kakati okutunda emundu mu Uganda oyina kuba structure eriwo eyambadi n'avaawo nono Kayanja Muhanga era gwe kankubulire ADF nagenda ogyetegereza ADF kumpi teriyo mazai ADF bakayihayalinga bakayalingi ADF ina commercial wing gye bakayalinga wagenzo jjo kulaba General Muhanga Commander Land Forces ne munyumye bombo naye wakitegedde enti nze namugamba sabijje kuye tewabijje kuye njenze namugambye nti gwe bakukuba gwe kyewalabamu mu kaseese sabs baagala kujjawo General Muhanga
bakole nabo business bobo bakola era bosoma akatabo kano nkubuulira whenever they remove somebody a huge deal images nti kayigula ekyamukubya security cameras tebakuwaako nanyini nsi yazitwala who took over the security cameras waliwo omusajja kasiima yali mu traffic ng'aluddemu wakabira yaabo what happened kasabaleeta street cameras bamugoba mu traffic buli wamu kati olutalo lwakujjawo Jeno Muhanga ba Jeno Mbadi watu weyagiriji naye he explained it to me nti school is not isolated a school eri mu municipality Mpondwe municipality naye problem ya school eyo ti omukanada yagikola si ya community omukanada yakola essomero eryo ligendemu abaana ba poachers eno ba ADF gye bakuba balema okutta ki ebisolo nga baga nti tulina abaana baffe tebasoma ayinza n'okuba yabateerawo omusaala his intention was to protect the animals that's one way nga Museveni bwe yagamba nti okulwanyisa okukomola abawala n'abakazi esebbeyi mwe abakomola mbawadde ki omusaala muleme okukomola kakati this is the Canadian omukanada yazimba essomero liri ng'ayagala abaana b'abapoachers basome baleke okutta ebisolo naye ate bwe riri temuli waabwe n'omu layira kyobula community ebadde teryagala temulimu mwana w'abapoacha n'ogwo temuli mwana nga bw'onaazimba essomero wano nga taba community tebayinaamu era kituufu community bateryagala kati bayinaamu lino si ya school fees because if we are chased away because of school fees that is understandable ne hoteli eri ku kyalo ekulema okulyamu but this is a free school sponsored by Canadian naye nga abaana baabwe tebakola ki tebaliimu abakola nabagamba nti abannabbanja tebamanyi bw'osoma ebyobufuzi bakugamba ti when refugees of foreigners live a slightly better life than the natives fight them. This is why abadduka babatta mu Europe. Tumalirize ensonga eya Jeno Muhanga y'essomero. This is why abanyarwanda tubakyawa kuba they live bayingira mu byobufuzi byaffe. Kakati nkugamba nti noga nti essomero balyokezza nze mu katabo kange muno nkubuulya ani ayikya amasomero. Muzeyi tetugenda kusoma katabo ako olw'obudde naye mbadde njagala nnyo okufuna ekitegedde ekyekasese bakiwa publicity Museveni abugume agobe military structure abasabiya bakole ki bayingize wane mundu abasabiya baani sabiya simanya ani yali abali ono gwe yagemulira Museveni alinga kabaka wegindi wemiretse yatema mu nsiye ono namuweno ono namweshalija ono namuweno kakati ya Museveni yaganti ono namuwechi economy egonga lino okubona kubanga alemeddwa okusolovinga wanu yisu balekebe kube munafa aveyo twekube aleme kubanyabonya Hitler is not feasible nti nakatambike batutte ka 2 days ago era nga befunyiridde ku mukozi kanoti kakati kitegeza byamuwadde sente zaki Museveni has not solved this issue. The man is still interested in the presidency. Why? Museveni has not addressed this issue. Nti muhozi bamukuba ne bamukola ki Museveni agamwetondere n'agaana. Kakati we have two formidable forces. Era nabandika akatabo kange ne mbagamba ti Museveni's succession will be bloody. Why? In the politics, if two formidable groups are fighting for what each calls the right, the war cannot end. Chechiri mu government. Muhozi balekera. Kuba president. Are we going to go to China to eat snakes? When he started the war, what were your options? Why did you believe that you would defeat him? With your marriage? Abana abo nakabati akebintu ebi. Bantu babinyo. Abana abawala basomba. Naye bantu abo babinyo. I'm telling you. Okuhayalinga Kenyans to make Muhoozi an international comedian. Relative wamwe. Billions. Teri kibatasola kola. No, kano. Kakamulingiza kana akabakedde kakamulingiza. Nekagamba. Musajja kye yafunziza Sheba. Mwenda. Ne mudya Muhoozi mumuge nti yakutte Sheba akunama.
kati muzeyi kyogamba nti mu gavumenti mulimu gurupu bbiri ezirwanagana ne Museveni tazisobola naye President Museveni kimulemye okuzikkakkanya singa ono lwabwogo yalina influence mu magye mwalifunye ekye Sudan baganidde mu kibuga ne Museveni nadduka you would get the Sudan fiasco ekiri Sudan kyekiriwa jeno wa Sudan omu tayita kugantu tese alagewa amukwata munne ekitegeeza reconciliation ne Sudan kyeriyo mwina kubaleka ne beekuba ekibuga ne bakimalawo omu n'awangula. Yes, it can happen in Uganda if Lwabwogo had influence in the military. Singe mundu etokota mu kibuga Museveni naddukira lwakitula. Yes. These are two formidable groups that cannot agree. Singe mundu eri mu kibuga kati etokota. Senkubulira. Mzee ngeri kyogeramu labira ddala nga mu butuufu singe etokota. Anti nze nkubulira nti these are two formidable forces. Ono yazza kuba abantu. Nakuba buli omu. Paka we yagwa ku General Moz. Asanze passe ndigito mukona. Zinozo zisa joga abantu. Paka lwasanze ndigito mukona tayinza jiwona. Muhozi ndigito. Tayinza jiwona. Tayinza jiwona. Kubanga kitegeeza. Once you see this quarrel spilling over into the public eye, kitegeeza Museveni yalemeddwa okuba likonsiring. If the family is fighting in a public, Museveni ali considering abantu bonna ku African continent, family ye mulemi. Salimu Salayita abantu bonna nabawa sente family ye mulemi. Kuba tebeetaaga sente, tebeetaaga milioni. Kituufu. Bote balwanira sente. Yes, Salaso luvingira abantu baavu. Oyagalayo mmeka n'agwayo ebisatu. But these are for survival. Naye kati bati eriwo yakuuma bugagga. And who remains in Uganda? No balowooza mu Museveni yeeyongereyo. Nti by the time 2031 gondi muhoza ajja kuba amaanyi gamuweddemu atya ate ye yalinde gamuggwemu. Kadde mwako muzeeyi. Ne General Moz netayinza kulinda. Ate atya amaanyi gamuggwemu. Kubanga kitaawe yakola ensobi. Museveni made a very big mistake. Ogoba otya omwana wo kubanga simanyi tweet. Omuhozi era nawandika mu katabo ne mbagamba nti Museveni should understand omuhozi must live longer to avenge. Ne bwe kibanga abakoddomi be Museveni yasayingiga ne bakoddomi be ne bakuba omuhozi. Kakati omuhozi yategeera to fight for myself is only me. I cannot rely on my father. Can sacrifice me. I know kwerwanirira. That's why he has dug in. So guru ono mu bujozi bwe natandika okukwata batadongo nakwata Tango Odoyo Tango Odoyo nga Tango Odoyo bayagenda makka enkola byagikwese ne Tango Odoyo nga tashayo jembe yagikwese anti babalimba. Tango Odoyo wavayo n'omuwone ng'okuddamu okwogera era teyaddamu kwogera. Dongo Lumumba bamujjawo ne bateeka nze sigendayo kata kasigendayo Lumumba sigendayo nze sigendayo. You cannot humiliate me and we work together. Wagamba Tango Odoyo ajja kusibira mu komera. Ono yatukuba nti bwati toyasobola okumba ekimuyambye ekiri eki. He does not assassinate people. Why? Museveni cannot allow it. Naye yali tuse singa yabattadde engeri gyayagala kwegamba obu president abulabaawo abulaba bumutunuli aba bututti muhozi abututti. Oba president bw'aba mukazi busula wuwe. Oba president bw'aba mukazi busula wa muhozi kubanga ono tasobola kuvaayo tatwasinga mulala. Kakati Bobi Wine ate naye afiiridde wono. Why? Nti bonna babadde kwanda mayini nga muhozi ne Bobi Wine nabagamba tibamuwa sente najja abantu wano nabatwala Zambia Malawi bakwateyo edimutwe muhozi oluvaayo abantu bano babatwale mu ICC aba Bobi Wine edimutwe gujjo bagwase Malisi egenda na Malisi Bobi Wine naye yafuna abali musajja mubikole mulabe ebirala byonna mubikole. Nope yali agala kwanda mining General Moz nti bafuna abantu wano bamwenda eating. Ate ebyama bino babikuza lwabo ebyama bya Bobi Wine babibba refairo bazijana ku namugamba nti omuntu ewange nkulage video ngebintu babitu ebyama bya Nope fairo bazibba iza Bobi Wine ne bazitunza bazikuze walwabo
byafuna 5 million nabibuuza naye Tamale Mirundi muwulira tumuwulira ne Katabani mumwogerako weki ngayagala bagaye nti ate tumuyina wa sajja ayogera naye ndowooza naye anoonya kawogo bwe yamala okitegeera n'abagamba ne mumwegendereze awayiriza nnyo all of the recordings and the video I have them ng'abanupu batunda ebyamwe bwalwabo wano mu Uganda sina kyesimanyi era bwe bataleeta waliyo bakansala banupu abavuddeyo bwe bataleeta sente zange ne basala eddiiro katwalibwa Museveni bwe bataleeta sente bikwata ku biri sente bazirya nabo tebaziina bazitwale Kenya ne bazisubuzaamu amagi nalaba omusajja jjo nga amuyisa okuva South Africa ne Kenya namugamba obu meeting nti sente bazikulamu amagi abe Kenya ne bakazira kakati that's what you know manyi politics wa one and that's one kakati the second point yenjagala obayamba mu ng'eggwanga trucks Sudan zeyazize ez'obuwunga nti abantu tebajja bbuli naye n'olaba minisita wa Uganda ng'akugamba nti mu bukomyewo mu Uganda dispatch a team of food experts if you have them the so-called Southern Sudan Dr. Mwanje ani mubatwale bakebere Southern Sudan yagente mmere tetuukiridde bantu kujirya erimu obutwa yes kati ate babukomya ati bazikomyewo trucks bazikomyewo ne motoka ne bazoocha ejjogo ly'abantu ne libagwamu kakati nze kamba buli you don't have experts intelligence is very poor baleeta ekiweke mu Uganda kiri ku black market ekiweke kiringa nuclear very deadly ekiweke ekyo bwekiteeka mu store muli oba binyeebwa oba bijanjalo oba mumwanyi oba biki temuli kawuka kayingiramu iscares all the gundi olwango lyayo ado engeri gyekiwunyamu kisinga kamwaka kisinga ki but it seems bwe kiba kiwunya kiyingiza ne gundi yakyo mu bintu bino ebyokulya kibatawaanya kasooli wa Uganda alimu ekiweke ekyo baleeta ekiweke ogoba insects naye kyamaze ne kiyingira ne mu kasooli mu buwunga okiteeka kiri deadly era oyinza okufa kakati teebereza naye muzeeyi alimba nnyo imagine Abasudan abali mu starvation who will welcome every food bagikebedde why they are under United Nations nti balina ebitongole byayo ebiyina ebyuma ebikebera somebody says ti obutwa bwe tulabyemu bukomewo bannayuganda babuli era bajja buwa abaana b'amasomero babuli naye ino tuyina ggwanga ekitegeeza emmere yeetaaga kuyiwa terina kukomawo mu Uganda ndetwaka bazokye bazikube bazoka because you cannot food is already contaminated it means omusajja starving ayagala emmere agiganye ate owakana otya dispatch a team of your experts bakebere emmere eyo engage a team of experts tinabagamba musango gwa hamu nti omulamuzi talina kyajja kukola the solution kati bannabalamuzi bagutidde ti misa etukwata abalamuzi bagutidde nti misa etukwata kuba kasaba ategedde nti akatambi weekali yekaliwa akatambi kange kaliwa bambuuliza abo kentambula nako nuclear yange akatambi kange bagaye bakakula nze leero ebyabutambi mbikiriza kubanga abakimye obutambi leero mbalabyeko kakati era miso yekola kakati nabagamba nti mwe kyemuyina okukola kiri kimu let him and the bank agree on an international auditor kubanga Kaham says I paid these people these people say no yaganti mwagenderamu nezange badukira wakalugire akifuude political laba kalugire bwe batula mu meeting n'abalamuzi nga tebamanyi nti ebyuma bya miso bikola ki bibakwata do you believe that many people don't think that nzenzekeriza this technology exists nzekeriza muzeeyi kubanga abatutte obusiddi buno leero mbalabyeko ogiraba puri high court judgment meeting mwemu ninkakuba kano
abalamuzi badduka era batandise dde okwegaana soko kakole boti twaye nekakuba kanu okwa katambi kwe kali anti eno siddi kanu nkateeka wano tebasobola kubbawo era mmeso yo nnyongedde okugitya nti ekola kaakati olwo ne mumaliriza ne General Muhanga Commander Land Forces ebbombo gyo gye mwabadde kati ani eyatta abaana yaŋŋambye ekintu naŋŋamba yaŋŋambye nti ADF tugikubye ntugimalawo nanyumiza nti ADF e Congo babadde bajagana nga n'aba UN bakolagana nayo nabeko era mukatabo kano nkubuulya negamba nti maama waffe yatugambanga tibotakuza mwana bulungi abonyabonya abalala kati Mubutu abayizayiri bamugamba let us help you to train your army. Mubutu refused naga nti mu trainingire bankuuma I will rely on mercenaries kati as a result Congo teyazimba maji yetubonyabonya Congo teyazimba lejjula akugamba tubamazeeyo the ADF is finished neze nabagambye ADF ina wingi gye bagula obuguzi nakyo be baali bamuguze bilioni 3 okumutta State House Controller Katumba Wamala baali basabye milioni za dola 2 omusajja ababuuza ti milioni za dola mmeka nti twagala 2 nabaga 2 you think this Museveni is money we want dollars nabaga nti we need ekimotoka ekikadde nga tukitaddeko ennamba ekikadde ekyafedda mugundi tukimwiseko omulundi gumu kuba emotoka ye elevated etagale bweti etagale abeke 47 bajje nkakuba ensedduke plani y'okutta General Katumba Wamala bwe namukubira nampita Koniman nagende wantake anga ninga nentaka jako singa badde mulowooza omugenzi yali amanyi nekirumira naye enaku zo ntwaya ukana Mugagga Kirumira nga mwali bamikwa naligenzeeyo omugagga Kirumira muzeyi muli bamikwano nnyo business yenkulu n'amafuta abadde atuwa business yenkulu naye bw'oga nti ate isolation police bwenjavuwala oba naye bamukubira akuveeko ti bwenjavuwala mwa isolating bwajavuwala ajja kujja tufukamira enswera amasi siyinza kwavuwala kutuuka ko bafukamiriramu twaliwo nga temudda nnyo mujja kutulikawo and myself I don't live beyond beyond my means eyo motoka nze njesasulyamu amafuta basekali nzemba wala awensi nti advisor namunaga advisor afuna dola 4 nze byo biteekamu I make my money muzeyi nga tunaatera okumaliriza kakati ekya kyembagamba omusajja kakati laba beti kami this man of National Security Fund yabakubye tewali wantu wonna beti kame wa implicating the director yagaye bazebuza se era nze mwana wange ate ziriwa bilioni 5 mwana ngo musajja oyo nayongedde mu ekitiibwa of the properties National Security Fund tayina munakyo sente ze bamugamba nti yaziwa board of director yagenda mu exile did this woman tell the man that I'm going to exile if she knew where was security to intercept her obadda yeeka nosanga ng'omukazi yagobye passport n'agenda onenye otya omusajja ono 5 billion naye si yazitwala naye betikamya ofudde nnyo kitawe yali mugagga naye gwe famire abaana bo banaalagawa gwe ebyo bakozesa ebyobusiru abaana bo bagenda kulagawa omusajja mwali mwagala mulimo gwammwe mugutwale nange wenfiira kunkuba mawulire kunnyonoona singa bagoba bulungi tewandinyiza naye byokukuba mawulire bye byakonyiza nga n'owapitu atudde wali owapitu yali atudde wali nakana jangu ntwale benyondo omuntu kakazigwe mwango ba 2014 tugenda mu gundi 20 myaka 10 kyaliwo myaka 10 woli kankiriho nga sirinyeeyo kankirika tonafukamirako wadde kati ffe tusula nakyo kusula gututeese ffe tusula nakyo mwabaddako mu buyinza ffe tuddako ffe tusula nakyo kati omanye okuwangala oluma ku ddiba lya kapa kati ffe tusula nakyo obuyinza mwabasula nabwo kano nenkakuba tebasulawo abalamuzi n'ababirimu aya meeting eri okwo full house
Pre-judgment. Kano. Nkakuba. Abalamuzi batidde omusango. Era buli anakuwezesa ebyuma vi. Ebyuma vi. Muze tugende ku baluwa nga tumalirize baluwa ya president Aby'Ogedde. Era here they have been arrested. Ababikoze. President yabadde munyevu nnyo Kalulu Aby'Ogedde. These people bayina ensonga ssatu. N'agamba tebiddamu kukolebwa mu ggwanga lino. Tebamanyi Museveni looks for harmony. Okitegeedde? Kaakati bano kye baali tebamanyi nti bo bafunye obusirusiru because these are amateurs in politics. Nti beeteekako responsibility nti omwefudde owa opposition bw'awangula mu kitundu kyange mu wiiki gwaswala. No. Mbu NRM bagiwangula gwaswala gwe leader. Bwe mba sipiika nga nva Aby'Ogedde NRM ina okuwangula. Ekyokubiri okudominatinganga okwagala okufuga abantu. Mubasalirewo lwampaka. Kufugako. Kyobola banne Kadaga bamuteekangako bakajegere baani bamusumba. Omwana bw'ayagala okutambula nga tanamera mannyo bamusibako ebikolokomba. Kakati goloza oyaniite sipiika bwe yeeyita Maama Busoga bw'akola talina balabe abayina nabo bwe bamukubira. Nabawadde ekyokulabira ku kya Kigongo nti Kigongo is vice chairman of NRM eyesimbibwako naye Kigongo talagira be Butambala ka district kali ako badde sibanyine gyava Butambala talagirayo muwanga wangula buli kaseera opposition ate nga namba 2 mu NRM gyava era ye chairman w'akakiiko akanonyeza Museveni obululu Alhaji Kigongo. He did not put himself on a burden on himself. Nti as a vice president of NRM, chairman, I must make sure NRM wins. Where I come from. I'm the king. Kayanja yabikolera kayagwa. Jeno Kayanja. Nange yankuba. Apa what district embuza Kayanja. Nzo musajja wa diguli. Nawe atali wa diguli anasano kuwa munno mulimu. Mbuze nina kubeera ku district kayaga batula nakaba. Ne buli gwe yaleetanga nga amulwanyisa. Buli gwe yaleetanga nga amulwanyisa. Wamugamba otya? Alese bamujuza alese bali. Wamugamba otya? Nebuga Kayanja nze nina. Ndikupembya ni awo munno mulimu. Ngambe ngende ku district. Ngende ku district. Nesema ku consul nabo bululu wange. Ate bejo yafuna ebizibu. Twakola kanesende zange nazimpa. Nandetya n'omu. Jeno Kayanja maana akusasula. Nandetya n'omulimu n'ekyusa ekitabo kya Museveni mu Luganda. Mpoza ayina dduguli gwe toyina katukonze naawe ani alina okuwamu n'omulimu. Era gundi oyo naye Kayanja oluvannyuma yagenda egindi n'asoma. Eki no ku lw'entebe. Muzeeyi oli mujerezi. Nedda gundi yamugamba. Gundi yamugamba tumukunde. Tumukunde yamugamba nti Kayanja. These days they buy degrees. Why don't you guys buy one? Because you create problems for me. Nga deputy we. Goloza bwanga toli embarasi osobola okusoma. Muzeeyi. Olaba omuntu azze ku ssomero okusoma abayina we yali humiliated at a certain level. Obaya olaba sebagala yafuna obululu. Kakati abo beetekako omulimu gwaki gw'okunoonyeza NRM obululu mu bitundu byabwe. Ekyoko kye bayina tebamanyi Museveni bwazanya byabufuzi bye. Woloozezza miliyoni 160 kyebabbye. No opposition yabadde azijja. Ani yazimuwadde? Kyogereko ezo za Museveni zennyini. Mu byobufuzi baga nti kono byakola jjo takola ki? Tabimanya. Nze we natiira Museveni. Amiri yakyambadde nga atwala president ng'enduulu zivuga. Kozi ne mutuluuza waali. Museveni aba amaliriza ngadda ku Land Rover ye. Ndabye wano mutabani wange mutuluuza naye aje ambuzeeko. Amiri yakaba amaziga. Mutuluuza naye enduulu nezikola ki? Nezivuga. Why? Museveni ye ayina akalulu ka president. We have direct presidential elections. We don't have parliamentary elections where a leader, a prime minister is picked from the party that has many MPs. Ekitegeeza Museveni ali mindful. Bw'abantu akola akalulu ako. In many cases, Museveni's address ne bwebalale ebeera educative. Ebe katinga close. Opposition in a government. Government policies. Bonna abasomesa. Imugezi nti osanga constituency eri hostile ey'amaanyi ennyo.
Museveni n'awangulamu ne Sseggona n'awangulamu. Kati Muwanga Kivumbi omulaba naye tafaanana nga bano. Muwanga Kivumbi olumala akaluluke ngadde e Kampala abamagombola abali mu constituency beenaaleemu era nze Muwanga Kivumbi olunaku olumu yampitako nanga nti jangu oyogere n'abeenaaleemu bangamba bw'oba yakatukuba akalu tuleetere omusajja oyo. So antagonizing millioni zino ekikumi opposition ze yabadde nazo ekyokubiri nemumukubira ku electoral commission nemujjamu esaati nebamuyuza esaati luli baakuba Bobi Wine n'amuli ati why it was a general election. During a general election the tensions are high. A general election Museveni tasobola ku antagonizing abantu asobola okulukinga the other way nemukola violence ajimanyi ya mwezi ki gumu toyinza kudya mujasa ali ku lutalo kati nga mu Ukraine noga nti bateka ku koti maaso olutalo terubeera mu koti maaso kakati bana abasiru tebategedde nti Museveni ali ku by election yawa kuba bayamagezi gaabwe bamala omubbako sente ze ne bakuba emiggo abantu babawagirirwa mpaka. So mu bbaluwa eyo okinyonyodde bulungi katubalize ne story ya Chameleone ko omuliro gugenda kunzigwako. Chameleone ali mu ddwaliro akubidde prime minister ngaakola mu government yeetaaga obukadde 3 Chameleone era bagenda zimuwa iba muwe but kikutegeeza obusajja tebuyina sente embwa bubwa if you people abakanene temuyina mulimbwa mmwe mulimbwa Chameleone yagala obukadde 3 yanti mbwa kuva mu government anti mbwa bamujjanja ata sente zeze ali bubi ali mu ddwaliro ezo mbwa mulimba nze nagana sente za State House nga bagenda Nairobi okunzijanja I rejected their money nga zivawana lwejiso sente za State House tesobola tebayinza kuleeta maboko waffe sente za State House tesobola kunzijanja kati gwe toyagala bamuwe kasente ati nkugambye nti bakkirize baavu balina bbawa buwi tu kikuswaza nga public nti nagenda yafiiridde wano nga tagenzeeko bweru presidential advice kawene entwe yakakakubya abantu tia gas. Chameleone alina byabakolera mu government mbwa bubwa tawagira government iyo mbwa ekola ki mu politics is a mobilizer bameka aja ku TV n'abogerera abeera mu kuyimba wali n'abeere wa genocide nibo bawase tunulira ne Museveni alabye nnyo bamuzanya eki Nigeria the other day kusasa yabasabye sente enyumba yebagitwala milioni meka aga bambailing out kati kwa milioni what part are you building chola fe twaduka twabaduka mwatulema okutegeera nituduka ate tulidda kubaka kakati gututeshe gutuli wano gutuli wano kati katulia n'amabanja tulia n'amabanja kati fe tulia n'amabanja omukulu yajjawo amafuta galitaaga naye kati mpeta kinsuti ne bajjuza kati ku mulembe gwaffe kuno tugutandikiddewo mpeta kinsuti ne bateekamu oli atwala amafuta galitaaga naye kati oteekawo buteesi motoka ne bateekamu abasajja abo bakopi nti ejjewo amafuta ojjewo nti njavu walezi nali ngenda kujjana bomba pa jisumu baba mamalewo temukolanga bintu ebyo Chameleone oyo mubbi muki ababakedde bakikuba mawulire abi entitled to this man government ereja zimu chembuza is he entitled to this man the 300 mu government structure ali ruddawo is it a donation is it what wabula chochewisa bazimu wa kuchingani nga kusasira motoka ye abumene MPs abumene NRMs bebatwalideko ebintu byabo mobilizers in fact anebe nasanze abalwadde emitiyana ba mobilizer benali betaaga sente ne batambula nabapya fe twabako wakowa twabata pate ya mwetambula anti bayekera gwe NRM wajiba teri yo kibiina oba government yonna ya democracy which would have humiliated him like that teri mukulembeze yenna mu Africa yalibadde agoba muntu nganze who can talk and people listen across the board who could go oyine motoka oyina abasirikale ne bakola bazijjo emotoka yaki
kati bagoba wange bali emotoka meka wake wange wali emotoka nyingi mpitirivu benze zimezemu bagitekamu amafuta that vehicle helps government yeyamba government akulaba mu namba za government an opposition man asobola kwogera naawe kati n'abasirikale nayo babakuwa to protect you nachera kiyamba government ayagala okunzita bo ani yampa obutwa bali mu government nokuyagala okunzita kati government ekuuma eri government ati yegambye faction ziri bbiri tulina faction mmeka bbiri no government yammwe eri unique government ekuuma eri government tulina faction bbiri tulina faction mmeka naye nze mbabuulira it can degenerate into Katumbu. Kiyinza okufuna ekyekatumu no government I'm telling you kubanga the president strategy tekola Aby'Ogedde will never abandon the president. Aby'Ogedde will never abandon the presidency. Why? No, he cannot trust his wealth to anybody. Two, according to what they said in their meeting, because it's hostile to them. Kubaba amukola bubi, Museveni told them to Uganda apologize to Mugozi because they refused to meet them. Kandi nabo bakimanyi nti if a hostile regime takes power, obugagga bugenda. Three, some of the money ze bakunganyiza mu bugagga bwabwe of a criminal nature, which means babakwata kakati balina options ebbiri to run away into exile. They are young or fight for presidency. Lwaki bali balowooza nti Muhoozi yajja okudduka bamufuge bamuteeka mwanda wezo olunaku lwe mwereega ku Muhoozi mwayingira endikito mu koona nasina ewange mu kanisa nga ndi bwereere nendyoka gifuweeri gyenfuwanga bwenkoona kabina bwempita amannyo kemisango erina emitwe 11 emindi emitwe meka bagiteeka mu njaga nabbi wa mulalu ng'ogifuwa kemisango erina gwekubye bwemuwanika bwemuzaawo bwemwanika bwemuzaawo bwemwanika bwemuzaawo. So olunaku lwe beepankira ku General Muhoozi gwe wazina buzinyi maze noga bawedde bano. In my next book, which I'm writing about to complete, I've urged leaders overthrow their own government. Leaders overthrow their own government. Presidents overthrow their own government. Abakulembeze bennyini beesula. Kasa omukulembeze asanga ensonga n'emulemerera. Ngene ya family ya Museveni n'emulemerera. Kweyawulamu. Mukambwe. Aho kiba kitegeeza kulaaka enzize. The moment Habyarimana failed to prevail over his wife Agatha, government yagwa. The moment Gaddafi decided to compensate the local victims, enyonyi yakuba nakkiriza lwe yagwa. Abafalansa be baali basingamu n'abasasula. Obama n'agamba nti are we starting a precedent that whoever kills the people compensates them. When you want oil, let us remove him and get access to this oil. Gaddafi reyakkiriza okusasula ba victims beerokabi enyonyi gye yakuba. That was his downfall. Moi olunaku lwe yakeera ku makya n'ajjako ne yejjako abasajja abakulu n'aleeta Uhuru Kenyatta ataalina mu gavumenti lwe yagwa. Idi Amin lwe yalumba Tanzania n'anakisinga Kagera lwe yagwa. Nyerere had ignored Amin for 9 years. Tetujja kwekubanga bannayuganda n'abatanzania tugende mu lingi twekube. Amin n'alumba Kagera. Nyerere era abamukazi n'ali muwasiriza. Nyerere had ignored the buffoon. Amin n'alumba Kagera. Era ekiwuka ekimukola ki ekimulinnya ku mutwe. Ekimulinnya ku mutwe alumbyewa Tanzania. Buli muntu yenna alina decision gy'akola enfu nti bano olunaku lwe balumba Muhoozi ne balowooleza mu media yaabwe tegole n'entwe yawo. Lwaki kooti tetambula kasajja gwe kannalusanja nga munnamateeka omutendeko Pastor Kanja yakoze embaga oyo Nalusanja yasoma miteeko gya B. Nalusanja teyasoma mateeka yasoma lo materiyo nga tumaliriza yasoma lo Pastor Kanja omwana we pulesa gye mwateeka ku Muhoozi ye bakubye as the market is stronger. Omwana we yakoze embaga yeyo katuusi nenga kuba nimbadusa musajja omu era Muhoozi mweyafunamu nnyo. Kitegeeza Muhoozi bwe yalaba kitaawe nga nkanyuze kasasiro n'agamba nti ono bamukozeseza ensobi oyo musajja tasuulika
yenga musubiri baloza mvunja kuva ku jirikiti nzije mukole ku jirikiti 1.7 anti yalina okulonda nga nkola woki yalina okulondawo family kakati muzeyi pastor Kayanja mwana we yawasiza yali wasiza abadde important binkwata ko kye abadde y'amaanyi Kayz mu ngeri y'emu naye Kayz ONBS mukwano gwaffe yagenze mu Amerika omulimo yagusuddewo era nange naatera bonna babawasizza bonna bannamawulire katongole omutongole abantu badduse nnyo abantu bagenda ne babateekako katongole omutongole what your source of income avuga ennene ekiwala bakiyita nti kyalina omutwe omunene bwe guti ekyakolanga mbuke ekikina omutwe kyetta nenyina waakyo bakiyita namulindwa ali Canada nga bali muki you live beyond ekiteeteeyi kyalema kyakuza obukadde 10 akabukedde ne kawandiika palaso ne kalaga ennyumba ye akabukedde akafere gondi ayina estate era kagambye akakabukedde kagambye kamulingiza abasumba babba abantu gwe toli kamulingiza wabba abantu mukadirisa nobbe jenfu nobbe bigoloko nobbe nobbe gwe tobba abantu gwe bonna bakadirisa nawe kamuli nawe kasojja gwe nawe kakulingiza ejembalasi ebikolokolo ejenfu neya badde jembalasi ejemfudu bigologolo ejakadinisa bwena oli mubbi bukokolo bugeyane omanyi kisinza okonsa omusajja abiwandiika ejjo n'ateekwawo kubukedde nemulaba kakati Kayz ye yagenze mwena mujja kuggwawo NBS anti mulivinga beyond. You see, the media industry in Uganda and the entertainment industry is in a problem. It is in a sente. There's no money. There's no money in media. Kakati has a result, but you must look smart. Must look as if you have money. As you have money. Must have a good car. Must dress well. Ate ekyokubiri mukula mugende ne mufuuka bakonimeni ne mubba abantu. Kati Uganda ina bagagga kwagalana. Ensi yonna gy'olabanga nga teyina National Chamber of Commerce nga ina kasiita na bagagga kwagalana kitegeeza ina taine business community. Obbo omugagga omu n'agamba nti oyo mubbi. Bonna ne bakuvaako. Abagagga batono. India ina bagagga babiliyoniya bangi. Netalimu National Chamber of Commerce kasiita Kampala City. Bagagga kwagalana n'ekyoluganda. The business class here is small. Chamber of Commerce yegire natonda wanode mukyalo kigongo aliva kigongo wanode oli ogera kakati baserebo bakoze batya muzeeyi bonna nga baddukidde bweru andi kakati gwe tolaba ani abawaga oluyimba kakati oyo musajja simanyi ani alien skin kakati oloza bamututeera ndani yafunyemu alien skin yafunyemu kati abalebesi balina bayitire bupamundi bwe nebo yafuye bagenda buli nola bakawala nti ate manager wakati akagala abayimbi bangi ba manager bayi baba kola video ono mwana badai na video za manyi ani mwagala mu bikole ne tonzijokeza anti ye alien anti we nkugamba byonna bye mwagala byonna mu bikole muzayi nawe nyimba atanisoze olezeza wagamba alien tomumanyi anti bamumbulidde kati wamutegedde nti twaze kuzina naye twaze kuzina naye era tonkaka ebyo kakati video ye badde ki naye video za mweza milioni 5 how are you going to realize this milioni 5 how gweroza abantu lwaki tebakyakola bandi okujja kafirigo ebyuma byayo biki ate owa bandi bwejja enyimba ezitalizaayo tezikuba kuba zaayo naye mwe mulanga mawuli ekivulu kyammwe ne musasula revenue authority nejja kuki nebajjako omusolo era nze mbabuulira singa obubuuka milioni tezaalimbwa baaligambye ekintu kimu nti mutuyambe ku risiti ya entertainment oba mbadde mutwalako 50% mutwaleko 5. This is how these people can recover.
begayirye URA Museveni mu kifo kyo babbiramu nti bakusaasira bababbirangamu ne baba nti ajjayo bitano kibala sisobola genda bwa Museveni why era oyo omuwala wa State House Controller bajja mukubira esimu ntozi mwaje yava manyiyo President ajja kuwa sente bakubire State House Controller esimu oleme kuzifuna ne balwa yange tebajja gituusaayo Jona abawandikidde President ne baba mu kimeme Mirundi era tebajja kubatamidde kubanze nalaba kalugire nga agamba we shall make sure that Hamu does not see the president. President ne bwakutumya bamuga nti otamidde president aba agenda okucommissioning aba local defense naga nti Mirundi bwaba byayogera bituufu nga mwekabwana n'abalamuzi okubba mujja kundaba it sent panic abana batya Museveni and I don't see why has failed to reconcile the two. Yagambye atya Museveni yabaga nti President yagambye atya that is a contradiction ng'eyebukeddeya nti abawadde ekisaawe kikwale abagala kitwa kalugire jwa katebaka olaba oluta lw'Abaganda genda nakyo yakatebaka neze eno naganyo gikuba muzeyi nga tumaliriza tetugenda kusukkawo wano naye nga Commander Land Forces sebo General Muhanga tumutumiddeko nnyo namwagadde nnyo ate very good man musajja ali tolo musajja era yabadde naye twenjoyinga nga bulungi naye nze nina rules nze sinywa kyayo yamundetedde ne munywa naye nagenda akola observation nagamba nti naye omanye omwenge gutukaddiya mangu nemuga nze si mwenge nze sinywa mwenge controlate what people believe. I'm sick. Fact we twagende wa genocide. I'm sick. Genocide era naye yagamba nti oli mugezi nnyo. Genocide yangamba naye obwongo bwa taata wammwe tugenda buteekawo. I'm sick man. Just oli mulwadde bulwadde. Naye mwana wange nenga si mwenge. Omuntu bwalwala baga nti ki? Nti mwenge nagenda mu ddwaliro baakabera mwenge. Nze abantu we bakulaba nga okozze bo balooza tolwala bambuka ddulwinki even when talking omanya abantu bejogera nabe olunaku oyogera nnyo yes yabagambye olina kansa everybody wants to get a piece of me ate sinza bamma kubanga pologulamu z'abano nze ndi mugezi pologulamu zange State House yali ezisasula singa State House yali ezisasula bali zirwanidde oyina kubambwa yabo kidoli ate NBS NBS Museveni yali agisasula President yali agisasula tamanyi anti NBS yawo he must go to NBS because of control there but kyayogera kyonna n'ekigano ne mupakasi bamwe amayi wa mpakasi bali bagala osigaleyo ku NBS obakole osigala zonna why don't you abandon and sleep off this image of upakasi babo enemy toyina bakolera mbeleko 1.7 inswera amasi anybody who wants to help me must give me money and enhance my businesses like a Mirundi Foundation can sit make a research and I want to identify abana abagezi nze mbasomesa how we analyze things kuba tetuina bantu tuina think tank bano bayagala okikola Museveni yabagamba singa yaziwanze mukole think tank ekibiina kya fellowship kyababbi munyambe mukole think tank ambawe sente munyambe ne ku succession nga tebasobola bagala bya bubbi tetujja kusukkawo wano for me byenjagala okukola saagala kudda mu Museveni bwampo bwa minister sebukola toyagala kudda mu government mukuberawo sase mutwe emyaka ejange eno government eri worse than I left it 10 years ago ntalo nyingi position gyerimu eno government eringa amaka agatabuse awusigala ina kudduka buddusi kubanga onamugamba togulira dadi namugamba mami wakoma tomugulira tomuwaki eno government eri mu mbeera UPC gye yalimu nga bagenda kugwa UPC syndicate UPC science UPC enfungulo UPC ani kakati gwolowooza anaateeka emifaano by'omusajja oyo gwe baakubye Ebukedi ya mawulire tuli bamuleeta agudde wansinga esaati eyulise mu New Vision olwaleero bamuleese ng'ali mu ofiisi y'omuntu era ng'esaati bagiraga oli mutuufu sipiika talina kapasite egana bifaananyi ebyo
waliyo force kuba speaker ate speaker bamukubye muzeyi bakubye nze siraba nko speaker gwe bakubye ngono waliyo force mukuba speaker ye baba bamuli bube waliwo force ekola ki kyonna kye yakola waliwo force kubanga engeri ebbaluwa ya president dadde gye yabadde eyogeramu ono nasali naga nti tagenda kisigazo erolaba parliament bweri hostile kale kubanga omanyi oyo nasali ensobi gye yakola bagenda mu parliament ne bayiya amagezi mubazeewo cooperatives naye nga bo bakubamu ekintu eki outstanding decisions government teri parliament nfunga eno. These are businessmen. Unless we stand up against them. Gakera kumacha kujja kubala kubba nitujja gasiba. Muliye mubbe ne government eddako tukuba kuno wekatalijiriye eribika ne kati kayinza jira wetuuse tugenda kulaba bolabi bagenda mu Olympics wabba mabati a cemetery of shame wabba mabati wagabba ba kofi nishi mabati muzike kati agabya galalanga kadduka ogwe wabba sukuru fees esomero nti mubbe muzike mu compound musimba ko muti abana bakulenga bati obubbi etegeza myezi mukaga Uganda egenda kutwala ekizungizi ku mwezi jano muzinga akotte ku ntebe anti sente babbanzi be weziri emyezi mukaga nga babbi bamaze okudda kasitenjo kezanna mu mwozijja mu lubuto omwana agejja kale era ababadde baagala afaanana Kagame abantu baagala Kagame abantu Rwanda ina resources why has Rwanda managed to go on sente yabwe tebbibwa reduce kubba bubbe agabiga kubwe ku masasi ba abantu bali fate balabyeko ku mubbi akubiddwa sasi baba ababbi kakane ababbi abatayiza ku nsalo kati bategeera nti omukambwe alayidde ye ensalo nga ziggalwa teri afuluma jeno mwozo olumala okulayira ng'ensalo ziggalwa ekyo ekizimbe kyane iyo muzimbe si yangu bagenda kana kogera endwadde abantu bajja kakuta enyuma kogera endwadde zitaliizo sigasaba kubira siga Uganda nga sebo betandikira mu manager kale ziyo naye wali endwadde nimbaga nti bannanga kano kekatambula n'endwadde tukomewa mwena kakuba kati endwadde mukyazirabawo Ebola yabula ne bali kakuta enyuma ne kogera abakakozesanga